amangu ddala ng'okusaba ku Lutikko e Namirembe kuwedde olunyiri lwa mmotoka ezibadde zisitudde n'okwolekera omugenzi zizze mu ddene okwolekera Kasere Buloba ku luguudo lw'Emityana omugenzi gy'aziikiddwa. Nsibambi atuusiddwa ku kkanisa ya Kasero Church of Uganda ku ssaawa nga 8:40 wakati mu nkuba ey'amaanyi ebadde etonnya obutasalako. Omubiri gwa Nsibambi gusituddwa abajaasi b'eddira UPDF era nga gumbuziddwa mu kisaawe aboogezi abatali bamu gye boogeredde ebigambo ebimu ku bisembayo ku mugenzi. Esther Nsibambi namwandu w'omugenzi n'omusika Roda Nsibambi bebaza gavumenti olw'obuwagizi bwe babawadde mu kiseera Nsibambi walwalidde so nenga amaze okufa. Mutukuumye, mutulabiridde, twagala nnyo okubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ebyo byonna bibadde bituwa ekyokuyiga nti okola obulungi. N'olwekyo twebaza Katonda asobozesezza taata okola obulungi. N'olwekyo Mukama atubeere tukuume erinnya n'ekitiibwa kye. Katonda oyo amubedde tumanyi nti waali okutubeera. I know you're very busy people with a lot of responsibilities, but I thank you for the sacrifice. Thank you for being here. Thank you for encouraging us. Thank you for all the wonderful things you have said about my father and all that he has done for this country. Omumyuka wa President Edward Kiwanuka Sekandi yakiikiridde gavumenti. N'olwekyo mbeebaza omutima omulungi n'ebyo bye mwogedde ku mugenzi ono. Buli muntu adde amwogerako ng'omugenzi omulungi. Buli muntu adde amwogerako si ye muntu aw'enkwe nti wayogera kino nga toliiwo ate bw'abeerawo ate oyogera kirala. Ng'okuzika tekunnabeererawo ddala omugenzi asimiddwa n'emizinga 17 egikubiddwa mu bbanga. Omugenzi Profesa Nsibambi yafa wiiki ewedde nga aweza egy'obukulu 78 ng'aleka nnamwandu n'abaana. Ndi Bernard Higa ne Philip Aguta e Buloba mu disitulikiti y'e Wakiso.